Yes, ko Progen Media tukwebaza mwatu gwe yona gyosinzira okubanga ate ku mukutu kwoli kyaddaaki afudde era Maziga melele ewa Erias Lukwago. Mwatu twagamba ffe tusooka kutumira ku bantu baffe abali mu nsi ez'enjawulo Dubai, Qatar, Jordan, Oman, Saudi Arabia ne tubagamba nti bambi mwebale kubanga ate muyiriba, mwebale kubanga ate muyina egyo gye mutuusaako engalo. Tokkiriza omuntu yenna okutwala mu bikolwa ebitakwatagana na kye bayita kukola oba olimitinga obuwangazi bw'obulamu bwo. Naye nga olunaku olwaleero munzikirize nsobole okubanga mbawa amawulire. Nagamba video gilikinge, ojja na commentinga awo endowooza yo tusobole okubanga ate tweyongerayo. Omukulu omulodi Erias Lukwago kyaddaaki emabegakaawo abadde mu misinde egy'okuba nti yakubwa ensambagere wali ku TV ya NBS TV. Omukulu amanyiddwa nga Ofono Opondo era essaawa zino bakyali mu kkooti. Yadde Ofono Opondo yavaayo ne yeetonda mu public kwekyo kye yakola, naye ate olunaku olwaleero omukulu ono Erias Lukwago yavuddeyo ate bambi n'atubuulira amawulire ag'ennaku agamutuuseeko, nga amawulire gano si malala. Yafiiriddwako ate taata we. Taata we yasobodde okuba nga ava mu bulamu obw'ensi eno. Taata we amanyiddwa nga Haji Muhammad Mirundi yasobodde okuba nga ate ava mu bulamu obw'ensi eno, ekintu ekyalumye nnyo Erias Lukwago. Era yabadde mu Maziga ng'agezaako okuwa speech ye ku nsonga eno. Era yavuddeyo n'agamba nti taata we afudde, n'awandiika n'agamba nti inna lillahi wa inna lillahi rajiun. N'agamba farewell taata, till we meet again. Weedaba taata wange omulungi. Omukulu ono ffenna tumanyi nti essaawa zino obulamu bwe naye nga Erias Lukwago si bwe bulungi ekiri awo, olw'ensonga nti tujjukira bamuwako obutwa era nga tumanyi obutwa bwe bagaba e Uganda tosobola kubeera completely nti oli steady oba nti owonye. Mu maaso awo kimala ne kiddamu, era twamulaba amuddusa mu Aga Khan Hospital era nga essaawa zino omulaba nti obulamu weebuli, naye ng'ate yeetaagira ddala naye okuba nga tumuweereza essaala naddala abantu abawagizi be. Naye nga ffe tugamba updates tuba tuzikuwa wano ku Progen Media. Mawulire mangi gakyajja, gwenyiga bunyizikadde weekumire ku mukutu obeera omu ku basooka likinga video zaffe n'ozikomentingako. Tujja kuba tweyongera okuba nga ate tubatumirako ku Progen Media.